anti buterevu. Nakugamba bw'owulira eddoboozi ly'omudigido ogwo ng'oliwulidde mu matugo omanya bumanya nti omuggalanda muzzukulu wa Mugema muzira nkima nze mbeera emabega w'omuzindaalo gwo. Mba nteredde bubya, mba nteredde muzaamugula bwe ntyo okusenvuza mbere nga nkutuusaako ensonga. Bwe nno antegedde agatawulira vvumbe njagala nkubuuzeeko enkya ya leero ti wasuze otya? Ekiro kyakuyisiza kitya? Bwe kiba nga kyakuyisiza bulungi ssa emikono maaso beera nga weebaza omutonzi atuula ebutonda mu ggulu. Ku ludda olulala naawe munnanga ali ku sayidi eri bambi ng'ekiro kyakuyisiza si bulungi nga wayozeza ku munye wabadde n'ennyiike olina omuntu we yakuvudde ku maaso nga yasigadde mu birowoozo. Nkutegeeza era nga nkusaba mukwano gwange beera nga weekwasa Omukama Katonda atuula ebutonda mu ggulu agenda beera nga akubeererawo mu nsonga eno. Nakugamba buli wowulira eddoboozi lyange bw'oti omanya bumanya nti oli ku mukutu semakutu nga si mukutu mulala wabula gwe mukutu gwa owuliriza Capital Culture Radio, radio y'okumutimbaganyo esinga e Uganda. Guno gwe mukutu gwo, eno ye radio yo Capital Culture Radio, radio y'okumutimbagano. Era nakutegeeza nti kasita owulira eddoboozi lyange omanya nti ogobye bumale mu pulogulaamu yaffe eŋŋanzi naawe weebuuze. Enkya ya leero pulogulaamu yaffe naye weebuuze nga bulijjo nakutegeeza ne nkugamba gwe munnaffe atannaba kubeera ng'atugoberera genda ku mukutu gwaffe ogwa TikTok, genda ku YouTube, genda ku Facebook ubeere ng'otunoonyaako Capital Culture. Nakugamba Capital Culture radio ya ku mutimbagano, the best online radio station in Uganda. Ekyo nkiwaako garanti. Genda ku mikutu gyaffe programu zituze tukola emabega gye ziri. Mu programu yaffe ya Naawe Weebuuze yayite y'emabega ebibuuzo gye biri kubanga ansa oziyina beera ng'oziddamu. Olunaku olwaleero nate era nkuleetedde ebibuuzo 5 ng'ebibuuzo ebyo bibaddewo okumala ebbanga. Kati nze nno muzzukulu wa Mugema ne nkugamba kanze kuleeta ebibuuzo bino otumanyi oyinza okufuna omuntu alina ekyokuddamu ku kibuuzo ekyo. Era nga nakutegeeza ne nkugamba bwe tuba nga tuddamu ebibuuzo byaffe mu programu yaffe ya Naawe Weebuuze tokozesa Bayibuli nti Bayibuli egamba bweti, tokozesa Qur'ani nti Qur'ani egamba bweti. Katukkirire ekibuuzo kyaffe kisooka olunaku olwaleero ffenna tukikakasa nti kintu ye Muganda eyasooka. Kintu ye Muganda yakola ki? Eyasooka. Niba bwabanga kintu ye Muganda eyasooka kati ate abamuzaala wangi tiriyo muntu atalina maama oba taata. Kitegeeza kintu obanga ye Muganda eyasooka ate abamuzaala. Kitegeeza balina okubanga be Baganda abasooka ate n'ababazaala kabakasinga bayinza okuba nga bayika ababazaala. Kuba ntegeerekese bulungi amanyi ekyokuddamu nziraamu awo. Abamuzaala ate bo baavaawa. Ekibuuzo ekyokubiri olunaku lwaffe olwaleero ffenna tuloota. Omuntu weebaka n'oloota n'olaba abantu b'omanyi ne b'otamanyi. Naye waliwo baddekawo ne weebuuza nti abantu be tulaba mu birooto beeba ddala nga ffe tuli mu birooto oba ffe tuli mu birooto nga wali be tulaba si baddala. Kati watya ng'oli awo ng'abantu be tulaba mu birooto beeba ddala nga ffe tuli mu kirooto waliwo kirowoozezaako. Nakugamba Naawe Weebuuze ye pulogulaamu. Olowooza ki? Commenting awo mu comment section. Ekibuuzo ekyokusatu olunaku olwaleero omuntu eyasooka okufa. Omuntu eyasooka okufa. Omuntu eyasooka okufa bategeere batya nti afudde teyeebase. Kubanga jjukira omuntu bw'afa abange eyeebase. Omuntu bw'afa abange eyeebase. Kati nze mbuuza abantu abaaliwo ng'omuntu asooka afa bo bategeera batya nti luno afudde teyeebase bwebase kubanga baali tebalabangako ku muntu afudde? Ayamanyi answer commenting awo mu comment section. Omuntu eyatuuma ebimera n'ebisolo byonna amannya ye yamanyanga atya nti kino bakiyita bwe bati kino bakiyita bwe bati? Kuba weewuunya ebisolo ebyo byaliwo nga tebirina mannya, ebyawaka n'eby'omu nsiko, enkoko, embuzi, ente, embaata n'ebirala. Kati nze mbuuza ebisolo ebyo eyabituuma oba babituuma bo bamanya bale kati eno mbuzi, eno mbaata, eno nkoko balyoke babituume. Amanyi ekyokuddamu commenting awo mu comment section. Nga tetunnabagenda ku kibuuzo kyaffe ekisembayo olunaku olwaleero njagala nkujjukize nti oli ku mukutu gwa
Owuliriza Capital Culture Radio. Owuliriza Capital Culture Radio. Radio y'okumutimbaganyo esinga e Uganda. Guno gwe mukutu gwo. Eno ye radio yo. Capital Culture Radio. Radio y'okumutimbaganyo. Nga bwakugambye, the best online radio station in the land ye Capital Culture Radio. Ekibuuzo kyaffe kisembayo nga sinnaba kukikuwa, osobola okutugoberera ku Facebook, osobola okutugoberera ku YouTube, osobola okutugoberera mikutu gyaffe emigatta abantu gyonna ku TikTok. Ogenda bugenzi n'owandiikamu ekigambo Capital Culture. Capital okozesa leeta K. Tugenda ku kibuuzo kyaffe ekisembayo. Omuntu eyayiiya walifu y'oluzungu kale oba eyaffe y'oluganda. Omuntu eyayiiya the alphabet okuva ku A, B, C paka ku Z. Nze mbuuza ye yategeera atya nti bagiyita A eno B eno C eno D. Oleweddekawo n'okyebuuza. Omuntu eyayiiya walifu giyite alphabet, the English alphabet. Ye yategeera atya nti eno A, B, C, D paka ku Z. Wangi okimanyi nti tutambulira ku ntegeera ya muntu oyo. Ze muzukulu wa Mugema, ze omuggalanda omuzira nkima. Ayina answer, ayina ekyokudda mugenda mu comment section, beera nga commentinga, beera nga likinga, beera nga followinga Capital Culture Radio. Mba nkusibudde munywanyi, beera bulungi, weeraba.